kubanga bonna baayonoona ne batatuuka ku kitiibwa kya Katonda. Baluumi essula 3 olunya 23. Teweerabira ku subscribinga ku YouTube channel yange erimanyaga Pastor Sebagala Ivan Samuel olaba obubaka buno obulala bungi obujja okulya ow'omwoyo. Kubanga bonna baayonoona ne batatuuka ku kitiibwa kya Katonda. Basoba ne bannyaba ekigambo kigamba nti bonna, teri n'omu atazingibwamu mu kino. Buli omu mu mbeera ateekebwa mu kisero kimu n'abalibwa ku boonoonyi, newankubadde omwana omuto, newankubadde yakatonya mu lubuto, newankubadde yakazaalibwa, newankubadde betulowooza nti batukuvu mu madiini gaffe ne mu nzikiriza zaffe, bonna baayonoona ne batatuuka ku kitiibwa kya Katonda. Tugezaako bulijjo mu bulamu buno okulwanagana n'ekizibu ky'okwonoona. Omwana w'omuntu asaza amagezi mangi nnyo okulaba nti yejja mu mbeera gy'alimu, ayise mu mikutu mingi nnyo. Naye mu kitabo kya Yeremiya essula y'okubiri olunya 22 lugamba bwe luti, kubanga newankubadde ng'onaaba n'oluvu n'okozesa ne sabbuuni mungi, naye obutali butuukirivu bwo bulambiddwa mu maaso gange, bw'ayogera Mukama Katonda. 23 oyinza otya okwogera nti soonoonese, sigobereranga Babayaali? Oyinza otya okwogera nti nze soonoonese, sikolanga kibi kyonna, sirina musango gwonna mu maaso ga Katonda? Kati ndi mulongoofu kubanga nnaabye, kati ndi mulongoofu kubanga nyambadde ekika ky'engoye bwe ziti, kati ndi mulongoofu kubanga eddiini yange yampadde lino erinnya, kati ndi mulongoofu kubanga njogera lulimi bwe luti. Newankubadde ng'onaaba n'oluvu n'okozesa ne sabbuuni mungi ne bwe wennyika mu pipa eya sanitayiza, ekibi kyo kisigala kirambiddwa mu maaso ga Katonda. Lwaki kisigala kirambiddwa? Kubanga ekibi kyo tekiri mu kyenyi, ekibi kyo tekiri ku magulu, ekibi kyo tekiri mu ngalo, ekibi kyo tekiri mu maaso, ekibi kyo wayononeka kuva mu nda, ekikula kyo kyagwa. Ekikula tokikyusa na kunaaba, ekikula tokikyusa na kika kya ngoye, tokyusa buzaaliranwawo ng'obukyusa lwa nkola za kungulu. Bw'obanga tosobola kukyusa DNA ya bulamu bwo kugifuula ndala, oyinza otya okunaaba obunaabi n'okyusa obuzaalirwana bw'okwonoona? Abantu bayinza batya okutuula mu lukiiko ne bagamba nti oyo kati ali mu lusalo lw'abatuukirivu n'obeera omutuukirivu? Abantu tebasobola kuggyako buzaalirwana bwo. Ffenna twagwa ne tutatuuka mu kitiibwa kya Katonda. Kyava agambye ne bw'onaaba n'oluvu n'okozesa ne sabbuuni mungi, ekibi kyo kisigala kirambiddwa mu maaso ga Katonda. Yeremiya essula 13 olunya 23 Omwesoopiya ayinza okuwaanyisa omubiri gwe obengo amabala gaayo. Kale nammwe muyinza okukola obulungi abamanyira okukola obubi. Omuzungu, Omungereza, Omweru, kale kangeze ku Queen w'Ebungereza kubanga tumumanyi yajjako na wano. Olunaku luyinza okukeera nga Queen muddugavu nga nze ayogera nammwe. Nze ayogera nammwe, obudde buyinza okukya nga ddala ndi mu China n'omubiri gwange. Omwesoopiya ayinza okukyusa langi ye. Omuzungu ayinza okubeera omuddugavu. Engo eyinza okukeera ku makya amabala gaayo ne gakyuka n'osanga nga bagiyita ngo, naye ng'ate amabala g'erina yonna yonna nzirugavu. Never. Biki bino byagezaako kugamba nti obwonoonefu buzaaliranwa. Ekibi kiri mu ffe, tetusobola kukitetenkanya na bye tukola. Nti kankwate miliyoni 2 zisasulayo mu kanisa nfuuke omutuukirivu. Waliyo n'abagula obutuukirivu, waliyo ne gye babutunda. Ekibi tekiva ku muntu kubanga asasudde ensimbi. Ekibi tekiva ku muntu kubanga anaabye amazzi gano agakulukuta mu nnyanja. Ekibi tekiva ku muntu kubanga yeesiize enfuufu.
ekibi tekiva ku muntu kubanga alina obubolombolombo bwakoze obwenzikiriza. Okukuba kwekwasa bwekwasa kuba kumatiza birowoozo byaffe, twekkusa bwekkusa tituteredde naye naffe tukimanyi bulungi. Toluvannyuma lw'okubikola tulina okubiddamu nate. Olina okukikola enkya ofa okikola ne bwofa n'osigala nga bakyalina okukikukola kubanga tolongookanga. Basoma n'abanyabo, human depravity. Mwana w'omuntu yagwa, mwana w'omuntu yabula, engo teyinza kukyusa mabala gaayo, tolina maanyi gayinza kukyusa mbeera ya bulamu bwo, mugwe temuli busobozi. Obwesige obuteeredde bwereere mu bintu eby'okunsi kuno, obwesige obuteeredde bwereere mu bisolo n'ebinyonyi. Tengenze kunnyambulula n'osala embuzi n'osala enkoko bwekuggyeko ebizibu ekuggyeko ebisiraani, teri. Obutuukirivu tebufunibwa bwe butyo. Tolina kyoyinza kuyitaasa. Isaaya essula 64 olunyiriri olw'omukaaga, kansome olunyiriri olulala. Agamba bw'ati, kubanga ffenna tufuuse ng'atali mulongoofu, n'ebikolwa byaffe byonna eby'obutuukirivu biringanga ekyambalo ekikongedde, era ffenna tuwotoka ng'olulagala, n'obutali butuukirivu bwaffe bulutwalira ddala ng'empewo. Ffenna tuwotoka ng'olulagala, n'obutali butuukirivu bwaffe bututwalira ddala ng'empewo. Muganda wange ne mwannyinaze ffenna tuwotose nga lulagala. Obulamu tuyina butono. N'abeeyita abalongoose bagenda, n'abeeyita abatuukirivu baggwawo. Ebikolwa byaffe eby'obutuukirivu ebyawandiikibwa bigambye biringanga enzina ezikongedde, n'ebyo by'okola mbu bigenda kukusaanyiza mu maaso ga Katonda mu maanyi go. Katonda bw'abitunulako biringa enziina ezikongedde. Twetaaga kintu kirala ekyawukanako n'obusobozi bwaffe. Twetaaga kintu kirala ekyawukanako n'amazzi ge tunaaba n'enkola z'eddiini n'obulombolombo. Ebyo byonna tupalapalanya bupalapalanya, tebiina we bitusenvula kututeeka. Muganda wange ne mwannyinaze, ebikolwa byaffe eby'obutuukirivu biringanga enziina ezikongedde. Weebale kumalayo bikolwa bya ddiini, weebale kumalayo obulombolombo bwayo, naye nkukakasa obutuukirivu Katonda bwe yeetaaga. Muganda wange ne mwannyinaze, mu busobozi bwaffe tebuliimu, kubanga ffenna twayonoona ne tutuuka mu kitiibwa kya Katonda. Ekyamazima kiri kimu, obulokozi waffe n'okununulibwa kwaffe n'okuwona kwaffe kuli mu kintu kirala, kuli mu kintu kya njawulo okuva ne mbitusobola okukola ne mbikola ebirungi byennyini, yadde ng'obikoze ku kyalo kyo, yadde ng'obikoze ku kitundu kyo, era nabyo tebisobola kukugulira butuukirivu na bulokozi na kukutaasa kufa kwa mirembe na mirembe. Baluumi 3:20 agamba nti kubanga olw'ebikolwa by'amateeka alina omubiri yenna taliweebwa butuukirivu mu maaso ge, kubanga amateeka gamanyisa kibi. Amateeka gamanyisa kibi. Galiwo kutulaga nti twagwa, galiwo kutulaga nti tuwabye, galiwo kutulaga nti twakyama, naye tegasobola kutulongoosa, tegasobola kututukuza. Okufuba okukola ebigalimu tebituteeka mu tuluba lyabo banaalokolebwa olw'ebyo. Olw'ekyo muganda wange ne mwannyinaze nkukoowolera ekintu ekisinga ebyo byonna, nkukoowolera ekintu ekibisukkuluma, nkukoowolera ekintu ekiri waggulu waabyo, nkukoowolera ekintu ekibisukka mu mbeera zonna. Befeso essula ey'okubiri olunyiriri olw'omunaana waliwo ebigo by'ensanyukira ennyo. Befeso essula 2:8 agamba bw'ati, kubanga mwalokka lwa kisa lwa kukkiriza, tekwava gye muli, kyekirabo kya Katonda. Kubanga mwalokoka lwa kisa lwa kukkiriza, tekwava gye muli, kyekirabo kya Katonda. Basaba obutuukirivu kirabo kya Katonda ekituweebwa olw'ekisa n'okusaasira okuva gy'ali nga kuzze gye tuli. Adamu ne Kaawa bwe baagwa baali beetaaga kusaasirwa busaasirwa, baali tebeetaaga bo bennyini, baaluka amalagala
ne bagambala ne bekweka mu miti amakoola g'emiti naye era baamaliriza byonna bavuya buvuya okutuusa Mukama lwe yabasaasira n'abambaza eddiba ly'endiga. Muganda wange ne mwannyinaze weetaaga kisa kya Katonda. Obusaasizi obuva gy'ali bwe bwokka obuyinza okutuusa embeeraayo, naye ebikolwa byo, amagezi go, obulombolombo bw'eddiini, ssente zo, obugagga bwo, erinnya erikuyitibwa, ekitiibwa ky'olina, byonna mpaaho ekiyinza okujja mu mbeera gye wagwamu ng'omwana w'omuntu. Pawulo kyava ayogera ebigambo bino mu kitabo ky'Abaluumi essula ey'omusanvu bw'osoma ennyo olwabiri ayogera ebigambo bino agamba nayo agamba nti kubanga kyenjagala Abaluumi 7:19 kubanga kyenjagala ekirungi sikikola naye kyessaagala ekibi kyenkola naye obanga kyessaagala kyenkola si nze nkikola nate wabula ekibi ekituula mu nze. 2:3 agamba 2:4 nze nga ndi muntu munaku ani ali ndokola mu mubiri ogw'okufa kuno. Nebaza Katonda ku bwa Mukama waffe Yesu Kristo. Nze nga ndi muntu munaku ng'oli munaku nnyo. Ky'oyagala si ky'okola. Obutuukirivu si bw'otambuliramu. Newankubadde ng'onaabye, newankubadde ng'eddiini ekuwadde obulombolombo bwonna, newankubadde ng'omazeeyo amasakalamento gonna, newankubadde nga Bayibuli esitula nnene, newankubadde ng'osula mu kkanisa ng'oli muntu munaku. Kyava agambye nebaza Katonda ku lwa Yesu Kristo. Njagala twebaze Mukama ku lwa Yesu kubanga oyo yasukkuluma byonna bye njogeddeko, yayinza okukola ekyo ebirala byonna kye bitasobola kukola, okuwa obutuukirivu okusaanyiza mu maaso ga Katonda. Saa Mukama akuwa omukisa ng'olina n'ebitundu ebirala ebiddako. Mukama akuwa omukisa, Mukama akuume. Tebeerabira ku subscribinga ku YouTube channel ya Pastor Sebagala Ivan Samuel. Olaba ebigambo bino n'ebirala bingi. Mukama akuwa omukisa.